yes nekikwata ogw'omukaaga temuyuziza tulabye ebibiina by'abannakatemba tulabye abayimbi tulabye biki so ekyo kibeebaza okulaba nga mukuto omumuli ogwo muli kyakulabirako kati bwe tuba tubuuza aba online muli modo era singa ebadde council abantu balinze benchmarkinga mu council tugeze ku benchmarkinga bwana so n'olwekyo omulimu ogwo nkubeebaza ate ne musigala nga temutiiriridde abantu abamu agamba meeyo ogenda kwogera naye bino tobyogerako agenda kwogera bino tobyogerako ku Ghetto TV buli kimu so n'olwekyo waliwo abantu abo bookonyeeko omanyi kakati ffe abaludde mu byobufuzi omanyi abantu bakozesa nnyo ekigambo senior ebyobufuzi ekirina senior kubanga ebyobufuzi biringanga mmotoka ne senior agikuba ekigo eba senior nga bazikuba ekigo kweba accident kati ebyobufuzi oba mugundiivu kati waliwo amannya gensuubira omwana oyo gwokonyeeko muto wange ebiyombya waliwo akampulira generation eyo nina kyenjagalamu abamu neeruyombya akiipinze obukozi bwe era y'omu ku bakulembeza ajja nakwebuuzaako meeya tuba wano ntambula ntya n'akampulira so generation eyo wagonde wali wekawempe ne buwembo kwegamba amanya mangi n'abamu babaka ba parliament era nendaba Namugga engeri gyatambulamu nendaba Kabuye so kati bwe tutudaffe we twatandika kyofulaba oluusi wenfuna akakisa oluusi kwogeramu ne Honorable Ssenyonyi oba Secretary General oba President generation yeyo olaba ekyali e Masaka soja kye baakola abantu balowooza nti mulyannyama yakeera ntya mulyannyama buli wobeera ng'omanyi kyoyagala ng'ate oli mwetegefu okuyiga Kyagulanyi kyekimutuusiza ku bantu waliwo omukulembeze omu yogera nayogerera Kyagulanyi naye ate neyeekuba engali naga Kyagulanyi yampa essaawa okuva ku ssaawa 4 paka ku 7 nga ndi ne Nonola gundi Hildaman nogamba ati kati lwaki tokozesera platform eyo n'omugamba byokola ki byayogera naye nga byetwayogera ndaba tebituukiridde so n'olwekyo generation eyo bafuutu soja bakoma mukozesa ekigambo bafuutu soja mulimu bakiyamani b'ebyalo bamulya ennyama mulimu abaana ba great president eno combat fuutu soja mutima mumalirivu ogwagala enkyukakyuka generation ngezo zibaddewo twalinawo bakakuyege netubaawo ba brigade netubaawo UID kati fuutu soja just nga bwentaddeko enkofiira eno omuntu nagamba fuutu soja woyo naye abo abaana abo batubeereddewo nze nirawe nakakasa era omuntu nga mukulembeze mu NUP oba munankyukakyuka twagenda okuziika jajja gundi jajja Nuupu mu byarugaba gundi mweste abaana abo ne tutuuka eyo nenda basangayo era ne Secretary General yajja nenda basanga nga basuze ne basitula omulambo kilomita 11 musozi ogukomyawo ku church ate nga balina okuzaayo kati abantu abo tumagamba bugambi olukubo balaba ku boda bagenda Masaka bagenda wa mweno kikujja mbongoti abafuutu soja gwe meeya gwensinga okulaba gwe mukulembeza ali ku level y'obwa meeya awo abantu ab'ekiti mwe nava lwakuba saali mu generation ya fuutu soja naye nava mu bantu abanoonyi b'akalulu oba abeefaananiriza abeeyiwawo omubiri abakuuma akalulu nze nali tuddeko ku box natulako ku box ya Honorable Muwanga Kivumbu ebutambala election ya Mulende netulako ku box ya Dr. Lulu ate nga ndi ssaabakunzi wa kibiina nga sinabeera meeya so nze nsuubira nti tuleme batunuuliranga bafuutu soja lwakuba tetubawa mukisa nze lumu waliwo we baata wayali tawa ye towa erinnya ligendo Haitawa yakola speech nenga waliwo etwali kavule nengamba wonderful twali mu kuziika twali tugenze wa ssente za mukwano gwaffe ne Masaka okumujjukira recently Edi Mutwe n'ayogera oluzungu nasiya Edi Mutwe gwo kinyozi ngati waliwo omubaka ayalema n'oluzungu nga mukyala awo so kale omuntu ono muleme mutunuulira abantu bangi baye ennamawojjolo b'okyankoko oba bavuga bodaboda naye nga tebe bali menti okubeera mu bifo byaffe afa tutubeera eri naye nga tebaafuna mukisa so bino ebifo bino okubeera meeya Katonda akusitula busituzi kisa kye nokulowooza nti ffe tusemba obugezi era Bobi Wine akyogera nnyo naddala ffe abakulira mu ghetto tukibiriivingira nti si kusoma kwaffe wabula kulemerako na kisa kya Katonda so n'olwekyo ne generation eyo oluusi ngenda n'endaba ng'emala obudde emyaka gyammwe gyona tolina budde buyomba na mulyannyama nze naatera okugenda ng'okyali mu morning hours nze ndi mu afternoon
uli mukawungeziko mulwaki olumba omuntu anaatera okugenda mu evening morning hours abavubuka nze mbakubiriza omulanga twafiiriddwa omwana wa security naye nze ng'omukkiriza agenze ayina ebimu ffe mbusiraamu osabanga nnyo katonda n'alema kukaddiya n'oddayo mu kifaananyi ky'omwana omuto ng'ofuka wootudde kati abantu abangi ekifaananyi kyabwe kifa nogasinga katonda yamujjulula nejjusa kyantu yagenda teri amuvumirira so n'olwekyo bwe tuba tusaba katonda mu abavubuka jona gezaako nnyo obutejjusa myaka gyo nti emyaka gyange 4 gyanfa busanga owezezza 6 kiki wali okoze mu ggwanga omwana twamuziisa oyo Philip nabaddeyo mu kusaba ne Rob naye gwe contribution ki oba bagenda kwogerako luno oluyimba lwabali ku ddembe mu nsi muno okozeemu kikulya buli kunywa buli so omukulu lwogwo tulina okuguleka abavubuka mbagamba abantu bakaddiye n'obuswavu abantu amateeka omanyi nze sibirivingira mu mateeka waliwo ebifo bize byemmanyi nali mbituuseemu ndi musajja musiraamu haji naye ebbaala erina bwe yeefuga tebeera mu ssaawa tewali mateeka waliwo sanze ebbaala erimu essaawa ninga ate zeefuga nze noonyayo akalulu nga beefuga era bwe ziwera ssaawa mukaaga ogera okulaba nga basimbula n'omutamiva amanya obudde era n'emmoto zaamu ezibeeramu nazo zimanyiddwa ennyambala njavu enkyakalangagga leero bbanja leero kaasi enkyabanja buli wojja emmoto gy'osangawo tekyuka enkya gwabwereere n'osangawo nga biseera enkya gwabwere ddi naye kakati ffe abantu abakulu tukozeseza amateeka kubanga ne Museveni ekigambo nti bino byayita mu mateeka nze nesikiririzaamu kojja wange oyo bw'olaba ani eyo magere wa president wenyini yagendayo myaka nga 2 bamuyita Godfrey Nsonga omukyala weyo munyarwanda eyambuza awo beene yali asiimyeyo naye buli abeera magere awo lumu ngenda kutwalayo amaziyo yali managing director wa Cooperative Bank naye yaŋŋamba mu nsi muno obeeranga n'ebigambo bino banaawulira batya banandaba batya banaawulira batya singa mba nkikoze banaandaba batya era banandaba batya singa bino byonna ebitutawaanya amateeka gayinza okuba gyegaliize bino byonna ebya sensa sibifaako mateeka oba gaaliyo naye ne Museveni waababba ssente tamenya Bank of Uganda akozesa amateeka ga supplementary bibilioni vaani ne bivuga nga bigenda Entebbe oba bigenda wali ku Sheraton ne biyingirawo mbiggwa era naye mateeka akozesa buwaayiro bwa parliament nabba kati enjawulo yokka kubeera na kintu banaawulira batya banandaba batya jona ffe twayambalanga empale nyimpi neweekubisa ebifaananyi naye kati we neekubisa ekifaananyi mu mpale nyimpi lwaki mbagoba ku social media nange nanyumirwanga nnyo okutambulayo buddotabonakolaba kutya bwe twakolera birthday luli okitegeera ebyo n'obulamu obwo tubumiisinga nanyumirwanga nnyo okuzina nentuuka ne ku ttaka sunda mpaka wansi naye kati buli bw'otabaamu kintu ekyo olinga agamba nti ebigenda mu maaso lwakuba nti mbadde jaga kusooka kukulisaayo eri naye tujja kutuka ekigamba nti ebigenda mu maaso abantu bano tebalina ddiini tebalina amaaka obuntu tebalina kukkiriza buli muntu alina eddiini mu nsi muno tokozesanga ekigambo ng'oyita mu tteeka mu nsi kubanga gano amateeka ge tugenderamu bannakyemalira bagakola nga gabakuumira mu buyinza bannakyemalira bagakola nga gamu gagenda kwonoona bannaffe nga kati bamala bo bennyini ne babiraga so mu nsi muno beeranga n'ekigambo batya banandaba batya era obubonero obuyinza okukuyamba kino kye ngenda okukola kingattako oba kubisaamu ensobi zikolebwa muntu capati egwa mu ttaka mu seconds ng'ebunye ettaka naye ffe abaatondebwa mu ttaka naye wekuba mu mutima okitegeera teri atayagala bwe kankubulire twogera amazima ne bwe tufulumaawo omuntu n'atugwa emitwalo 2 kitono nnyo okubuuza zino zaaki naye oddamu ne weekuba n'ogamba nzitwala oba okitegeera ono azijjeewa kansooke nzitereke walabako wano ebyalimu FDC baafuna ssente oluvannyuma lw'emyaka 3 ne bakavula tubagamba banaye mujjeko ku twita zaabwe ng'oziraba ate batuyimba mwatusuubiza engule nti oyingidde mu kisenge bakanyaga olaba oluusi nze mbasaasira kubanga abaana ffe bulijjo akalulu jjo nakaggwa opposition yonna negenda
okadifendinga mu kooti negenda okulwanirira abasibe oli olabyewo opposition nga abamu balooya bagundiivu yali agenze kubano ku military kooti walabayo omuntu nga owopposition yenna ayagendako nga Kyagulanyi akateekayo omusango president amudifending tubadde tubeere mabega wa Besigye tubadde tuteekawo okwekalaka nalaba bagenda kujjayo Segirinya ne the opposition yaliyo naye balooya okuva mu town okugenda wano Makingi onyawo lita z'amafuta 2 ffenna twagendanga Masaka ekitegeera nga balooya abagundiivu musajja wattu Katana oba ne Musisi nga bebabeerawo era muto wange ono ali kati gwe bakakwata eruzira abamu bajjumbirayo lwakuba badde akola mu KCC ono Guda Sembeya naye nze njagala ombuulireyo ab'opposition kyova I respect Kyagulanyi president kubanga kino sikyogererangako ku Ghetto TV kankwe background yes bannabyabufuzi babadde bafuna kye tuyita goodwill ey'abakulembeze bannabyabufuzi Dr. Semwogerere mu 1996 yafuna bonna ba political figures okwetoloola eggwanga Mwakyoli bagengera tigo baavaayo bamawo bazaako olumu abo baali ba political figure mu region eyo bwogenda mu Eastern Bakezaala Araso ab'opposition b'omanyi bonna badde babega wa Besigye bw'ogendera ngo Basesiriya Ogwara Odongo Otu eyo yonna Northern region kangikulage bw'ogenda wano mu Buganda all political figure ebyobufuzi nabadde mabega omukadde waffe Sebagala Allah amusaasire owekitiibwa Semwogerere Allah amusaasire owekitiibwa Sebaana amusaasire oyo omukazi Nannyondo yali w'amaanyi nnyo Saara Nkongere Saara Nkongere tumutumanirira Nannyondo bamutagamba bonna badde mabega wa Besigye Western region bonna abagundiivu Musinguzi oyo gw'owulira Muzeeyi Musinguzi owulidde Musinguzi amajja Kyapa Karuhanga omukadde waffe Boniface Byanyima omugeza Sezala wa Besigye bonna wane waffe mu Buganda Haji Mudirika Hadi Damiano Lubega Semwogerere ffenna twadde mabega wa Besigye naye gundi president Kyagulanyi bwe yazze ebyobufuzi okuva lwe yajja mu parliament njagala okulayira abantu boogera kino nkyogera ku Ghetto TV muto wange mbakateeka mwanamuwulira agamba nti Kyagulanyi kano kakwotingi Kyagulanyi tunuulire emabega ng'oli mu parliament ng'olayira abantu abo abakubeerera wani yamugamba nti baaliko ekyaddondo bamwesungira mu parliament Kyagulanyi ng'ali ekyaddondo tewaali mubaka wa parliament mulonde yali mabegawo tewaali mukulembeze wa kibiina yali mulonde okuggyako mu Lyannyama ne bali mwezo ne Kakande bakulira eddalu lya Gashumba lye yagwa ekkulu ne Ronald Mayinja era ne kusaasira ojjukira laale yajja abantu baali bamugoba okuyimba eri ajja n'eno ogijjukidde kakati abantu abaaliyo nze mu NEC naliyo nali NEC member wa DP nga nze twala Great Kampala naliyo from day one era abamu ne baŋŋamba nti mu Lyannyama ogudde mpulira abantu abayogera nze nasooka okukuba essasi nze nasooka okukola kino that is a white lie press conference genda ogibuuze enkalubo ogibuuze mwandi nagituuzawo mu boardroom yange ne ŋŋamba Besigye awummule kati omanyi nga kati wona agamba Kyagulanyi oyinza omukoolako Besigye yakitundu n'ensiba era Lyannyama ayagala bwa Lord Mayor kyekimwogeza n'ensiba oluusi kyova olaba mbagamba Made in Sereko muleke yankyaza emyezi egi nambuuza kikyo waligamba Besigye ne mugamba musaba awummule Kyagulanyi azze nga totya nga sitya oba naafiirwa obwa Beeya kubanga njagala kukyukakyuka so n'olwekyo omuntu yenna ayogera ku Kyagulanyi nkulaze Kyagulanyi yajja naba Edi Mutwe ne bamulya nnyama bafuutu sojja be abalwanyi be gwa background eno mukimanye Sebagala yalina baseya naye Sebagala baseya bamwagala nnyo naye baseya yabalekayo kati ate Kyagulanyi baseya yabajjeeyo n'abawa ekyafuutu sojja
olaba abaana aba boda kati bakansala mu bitundu byonna bingi abayimbi luli twafunayo mu Nakatemba teyali na muyimbi ndawusi yali ndawula eruwero gondi izite mwanje yali ndawula eri yali yawo meya yali LC5 owulidde azzeeko abadde katolubwamu ate yagira mu DP si kifaananyi ky'abayimbi wabula yali na DP nga tumumanyi abadde mu DP mu Central ate nga n'akola ekikosi kye ekyaba basolida naye omuntu ajjidde ddala mu kifaananyi ky'abannakatemba ng'alinga nga pulezidenti wa Ukraine abadde Kyagulanyi ffenna abafunye ebitiibwa ng'oggyeko biro twali bakulembeze naye nga si ffe abakanga abalala bafuna obwaroopu abalala bafuna kubanga FDC yeegabiranga FDC ng'eri mu opposition yeegabiranga era mbidde okugenda mu East Africa yawaaba musango nga NRM ne FDC be batematema mukwano gwange Mugisha muntu yaliyo bamagundi bamanya bane mushe baliwo n'abalala naye nga mbidde yawaaba musango n'agamba ssebe etteeka terigamba mmwekka etteeka ligamba opposition eri mu parliament oba something like that so n'olwekyo Kyagulanyi bw'atyo bwe yajja nga tafunyeeyo ekyokubiri nze ntambuddeko ne president naye kanjogere ku tuwa eno ensembi eyo eva ku eno second tour olagala eri first phase twatambula naye nga tetulinayo baliida abo abagamba nti ffe batwala ebitundu bino era nze naliko nga Luwombo yalanga mulya nnyama nfufunayo omwana waffe owakaliyoki eyo bano abapukamingi I went to Kabale, I went to Fort Potro, I went to Mbalala, I went to Hoima. Tinga tewaliwo bannabyabufuzi abo balina ekikwate era bannabyabufuzi wano twabasanga mu Buganda ate babeera disorganized eruwero tujjukira nga bayingira mu convoy buli wamu emmotoka era kyokola basabadde mu tuwa ya Buganda. Do you know why? Nabikoowa president ayingira aliwo abaana baana kitegeera Mwami Museveni nga anaagenda kati nga wali eggomba all MPs baminister twali enebbi tukola semi press nga waliwo baana gwe waliwo ne kawali anajja n'oyo omwana Luyombya naye kati ogenda n'ojja wano abantu baga mutuleke ffe babaka that's why oluusi mugenda ne mungamba mulenyama nga tose kavule kubanga Ssekabaka Muteesa we yawaŋŋanguka bamuwa ebirabo bingi naye waliwo ya mukazi yamuleetera gama eyabongukako omukonda naye yakyebaza nnyo naga ono wampeeredde kino president wagenda ng'oyogeza ennyiike okimanyi gwe emmotoka yaffe yafa gundi yafuna mechanical problem president n'alinya wiishi ya Hajati nkitegeera ya Hajati Asma tewaliwo mmotoka awo zaaliwo so n'olwekyo ekyo kikulaga nti tugoba nnyo ekyaffe nange ndi mwabo naye tetutafa tukulire tukabaala okitegeera naye bantwala omukisa guno okwebaza famire ya Babi very understand ojjukira nga tusimbudde Mbalala tugenda Kabaale tuyimbirira nze simanyi babuuza baani abaliwo bagamba kulya nnyama yalibwa banzijja mu mmotoka yange banteekamu ya vice naye neebaza Katonda nga tuyingidde ne president ne Nubiyaniri mukama wange abantu bonna tebannatuuka ayanjula abantu naye sezaalawe we yanyanjula nti ono ye mulya nnyama jjo nakola sezaala wa president agamba ono mulya nnyama mumanyi mukoze naki Dr. Kagaju n'ayogera naye amaka mateeketeeke Bobi yafuna mukyala ava mu maka amaka gaali mateeketeeke naye gwe okimanyi nti naswala nsaba kyayo omukalu ne bagamba eno tebamugaba president otuusizza wasaba akakalu namuswaza ati sinywa mata nkitegeera tegankola bubi naye nalaba amaka amateeketeeke bana tuteeketeeke ewaffe gye tuva bana tuteeketeeke nafuna ekyokulabirako oyita mu faamu awo naye ng'otuuka waka ate sebo obuko bwe buko omubanda yagonda ng'ali bw'ati ng'akakanye president ayisalutiyo ng'akakanye yabagamba wano siri president wano siri president naye nga omanyi ate president nga yatwanjula ate nga ffe bagenya abayita ani yali akifunye ekyo ekitiibwa era yatusavinga I can remember ojjukira bulungi
naye njagala okubuulira eri bannange twali bangi nno naye batutegekera awo twalya breakfast kono saalabayo omuntu asaba mugonja ku kkubo so mbana nina okukaleeta amanyi abantu balowooza tetulina zi families ge maka ge twagendamu abasigadde pulezidenti amiitinga bakadde be abamanyi ate munnabyabufuzi bano abakangakanga mbuze ekuterijo bigundi tebikyaliwo. So meya omuntu bawuliriza emboozi yo awulira obulumi obukuva ku mutima ng'olaba banakigwanyizi bano abalowooza nti bakitalo nnyo bano abalowooza nti be bakansangwawo be basiniya nnyo bagezako takinga space n'okudisorganizinga abantu. Get it from me and challenging sobola okuwa mukwako respect sobola okuwa kidanda respect the rest abayomba tutandika olutabaala ekyaddondo tubaleetera Bobi Wine omwasanga Kyagulanyi mu parliament ne baganda baabamu ng'ayatudde Kyagulanyi okujja kuba president kyali mutima gwe wamala okutuuka mu parliament ffenna abantu bamubuutikira MP abataaliyo okulayira kwa president kwali kwa nsi yonna ng'avudde ekyaddondo nze gw'olaba nze nakulira okuuma ekiteezi bagamba Mulyanyama nasulana ku muti neyasinga oyo yafa genda obuuza abaana b'ekiteezi bade bamanyi Mulyanyama era system namulemu oyo yanona reserves ne bagamba nedda babi yampadde reserves ebintu obikuuma era gwe nabitwalira ne mukwasa wali office yaffe wetwatalingira kakati omuntu agenda n'ayogera bani abali twabaleetera Bobi omubanda kiyaye nga Mulyanyama sakolinde abantu aboogera bino oba ba seniors abagala okukozesa abantu nti Bobi ne tiimu tebalina kye bagamba ggwanga buzibu ki mululu nge oba be batuufu kulowooza nti ffe tukutte region eno ekyo kibaddewo wano nze mpotogeddwa ebintu bingi kakati nze challenge ng'omuntu nze kubuulidde amannya era bwe ndaba bigirwa kinnuma kubanga president wamala okubeera mu parliament oba emyezi 6 oba 5 atuyita abaali ekyaddondo tukimanyi bulungi atuyita ekamoja n'agamba bannange ntuuse mu parliament terigezi ngenda kulumba kakyalika abagambirawo nyanzi oyo yakaaba amaziga neyawo n'abagamba no bagamba ani aleese wano maama kubanga bino byengenda okwogera nze wenzijja obuvumu okumwogerako era bwe yali amaze okulayira ng'ali ekasangati oba gayaza ku kisaawe yagamba Babi gwe naaba sinnafa lwaki emboozi eno ojja kufuukako first lady ani yali ayogedde nayo ffe musiraamu tugamba hadithi eva kwani Abubakar Abi Hurayra tugenda ebugiri kati kankubuulire ffenna nze okugenda ebugiri ojja obuze kya muntu ngenda ebugiri ku nomination za basalirwa bonalebo basalirwa nsanga tulere egudde mu kkubo mpita mu bikajjo ngisange nsanga bagitaddeko injunction bali mu kooti ejjinja nzira ng'abantu bangi babalindiridde kyamundu mugamba sigala wano nzira y'ejjinja ebuva bugiri nvuga emmotoka enkuba yatonnya nsanga bavuddeyo mu kooti bali mu vitiizi bagamba candidate n'abantu abalala 3 kwaliko Bigirwa kwaliko Mukwaku kwaliko Mado balinga 5 bonna mateeka mu mmotoka yaabwe tusanga twatuuka ebugiri saawa emu n'ekikyenzeka laale y'ebugiri womanyira nti Kyagulanyi yajja ne Katonda honalebo Muwanga Kivumbi yali akyayogera ayite honalebo Mpuuga abantu ne bagamba twagala Bobi kitegeeza ki twali e Masaka mu DP block waliwo stage we yatuukanga nga Mao yayita honalebo Mao yayita abagenyi be Bobi yali mugenyi abantu bagamba nga tebannamwalire bagamba ffe twamulaga abantu bagamba nedda ffe tetwagala abo bazeeyi ndoyira nga ntya Katonda nejjinja bwe bakola DP block e Masaka bago basemwogerere President Kyagulanyi bwe yajja yagamba baseya kati musirike bana abazeeyi tubeetaaga mulina obbawuliriza oba amulagayo twagenda eggulu nga Mao yategese abantu ab'omwaniriza akubaganye ayagala okwesimbawo ebyuma ebyali bitegekeddwa nga baganya okuyimba ennyimba za Bobi
Bobby n'atuuka ensi n'egweddalo. Nze nyinza okugenda mu kyaki ne balanga mulya nnyama nga Faaza tannanjogera kendulu n'evuga. Ate nga Faaza taakwogera. Kati olowooza abantu abo tebamanyi. Ne ngenda mu muzikiti e Butambala ne bagaa tusadde ne mulya nnyama abo ne batandika okugira bwe bati. Gwe twabadde tusabira Philip ono omusirikale waffe egundi ekireka ne bagamba Haji mulya nnyama Luyombe yabadde ayanjula ensingo z'aba nange manda babonerangule fomu yali yatunulira ano simagamaga. So Kyagulanyi yajja n'erinnya. Tutaasiza tutya Kyagulanyi oli gwe mwajja ekyaddondo kuba yaaye kuba yake kuba. Kyagulanyi alina kubirivingira mu generation ye. Ebibiina by'obufuzi kwekkiririzaamu bajja kudda talina muntu gwe yakola S4 yali alina gwe yafunyisa olubuto yali agenda kukola S4 ekitugatta ku Kyagulanyi twago ebimulenya maze ebitoro omanyi jona ogabyo lya mate sikufunanga kusoga zile zibaddeko layini yonna mu nsi yonna ebeereti opposition na ruling party tewaba opposition bili tewaba kama ebiriwo bino byonna osimatuka nambeemu omalira mwezi Musa kyekabadde South Africa kasita Malema yaganye okukwata nambeemu yabadde alina okugenda eyo na wano tewali kukanga konna kati kankubuulire opposition oba sitwaga eringanga ddiini obaddewo kati bino obitegeera Kibuli yafiirwa Supreme Mufti Zubair Kalongo baggalawo Ekibuli Kibuli weeri mukadde wange mukwano gwange Seka Zirangwa n'agenda n'agifuluma Kibuli yaggalawo weeri tugende mu Bukatuliki Obukatuliki bwafiirwa mukwano gwange yanjagalanga nnyo ng'ayogerako mukadde waffe Sepirian Kizito Lwanga awumule emirembe Erubaga baggalawo ebidete byakuba Masaka ne bafiirwa mukadde waffe gundi Ssaabasumba Kaggwa baggalawo no opposition ne gundi n'abasevenisire bafiirwa na Lwanga baggalawo webali eno opposition ddiini agikulembera kati agifuluma naye obusiraamu w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu yafa obusiraamu tebugenda mu maaso Yesu Kristo yafa emyaka giri emeka Bayibuli tegenda mu maaso oyogerera mu ngero antuuliriza oyogerera mu ngero kyogamba abantu bano bagenda babakongokako tekibakosamu eng'opposition ngenda n'ekiwagwa enkota yange sitebakongoka ku nze bakongoka ku sitwaga eyo nze nagisanga ne Ssemwogerere Sebagala n'agikwatamu Besigye agikuttemu abamu ne baddayo yavaawo Kyagulanyi akutte kati era kati eddiini gye anti basini yabagamba Kyagulanyi eddiini gye tuliko bagiyita kujjako Museveni Katonda akati yakakwasa Bishop Supreme Mufti Ssaabasumba Kyagulanyi Sentamu ayina erinnya lyayagala ennyo Mitembo bulwakula ono Mitembo atetera okumva mu mutwe yakutta kati oba oyagala muwe mukisawo anti bano basini yabagamba mudobonkanyize mwe muleesa obuyaye bamwe muli ennyama oli muyaye buliza abasajja basoma amateeka baga muli ennyama muyaye tebitegeera ve era nze saagala kulimba teriyo ggwanga likyusibwa n'abasoma njagala ombulire ababadde ba Greek president bameka bali active mu byobufuzi bawera abataano Jakomawo mbidde ate nabo owulira eddiini gye basoma kati basaalirwa ati mbulira abaddeko ba Greek president bawera abiri naye buli mwaka balonda baki buli institution eronda abakyusa ensi kino nkiddamu be bamulya nnyama bakatikisimu bajjusu basibwako mikono kati bano mbeetaagawa bano abasomye kati bano makinge omanyi nti nze nasooka okuwangulira DP ekyobwa meeya bano makinge ne Alan Sewanya ne bayayi ate bagambye abayayi bali Amerika gwe bagambye Museveni kiki Museveni yakulirawo kati ogenda osoma akatabo kawe so ne master DC yakulira Museveni abadde alemye abantu nga bamulumba bajjento bambabazi Besigye kumbe muyayi Museveni asisinkagana agamba Zubairi kibazo kati olaba wano nga katwe Nulu waliwo restaurant nga bagiyita Kikesi wakava mutaawo wakava eri ku taawo ya Katimba kati ate awalala bayitawo nga Kayembe wane wamulanga ku dayari awo wali nga abasajja bannabyabufuzi we batuulanga Museveni waava odoga Museveni jento
muyaye enchana agamba nkudde maje enchana kubakomba kiye Museveni kiya atwade babaji musajja amajendo Museveni wabavuma abazungu adda mu Luganda era abazungu kye bakola kati bamanya nti abadikteta ba Afrika babavuma mu nnimi zaabwe kati omuzungu lwagenda ku Google speech bagiteeka ku Google kyoyogera bakitegeera Museveni wabeerawo bambasada nga ali ku mukolo waba naagala okugamba nti bano bazungu tebatuvuga ng'abiza mu Luganda nga bano ebizungu bibeera biti kati byabimanya bakugolinga bugogolinga naye okugamba omusajja atulumbya waba kyabalumba gwe Museveni osuula otya mbabazi n'owanabbanja kugamba he's embracing eddiini eri gyoyogeddeko eddiini kujjako Museveni abagisoma weetuli ate tebakulimba nti wabeerawa kankubulire nno omanyize ebinasobera obagamba kubanga mbimanyiiko ekitono Mao yali mubi okufuna obulwa emitwalo 16 n'abantu ne balonda Besigye Sebaana yalimira ku bwalodi meya n'afuna emitwalo oba gyali 29 oba 3 bwe yajja kuba president yafuna 11 yali mubi abantu kolo baali basoma ddiini ng'ekulemberwa Besigye kujjako Museveni bino ebizibu bye tuliko Kyagulanyi atukulembedde oba baagala tebaagala abantu babadde bazaayo amaana ku masomero ogenda ku makya abaana bali waka kubo kalu abantu limu bajawulamu abantu bakyali kya misala nakyo genda oteeka akaguwe wandege yawe kulonga abantu baddayo bava okukola ogamba ayina ettaano yasala omusajja omu yagamba nti abamu kumwe temusaana kufuga musaana kufugwa kote mbitegere biwuzi tamanyi kyayagala Amini yatufuga emyaka 9 Yusufu Lowa Amasoti yatufuga myezi 3 Binayisa 6 Jani Binayisa yava mu yali bamuyita Chusi Margaret Thatcher owa Bungereza yali wa S4 bamu byogera lwaffe olajja kugamba meera kuba temwabitegera bulungi muwala n'abasajja ekibuga katika kubweze omukulu omu bw'aba ayogeraga nti nze si ekyokuba omugezi si musango gwange ate mugezi ani ataakulembako mu kibiina ani ataakulembirako mu kibiina ene situuti kyambalo kibanga mukyala waliwo anyuma n'atanyuma naye nga naye mukazi bonna bakazi kakati ekyo omuzungu yakikola n'ayambala bino ebyo balooya ebikanga naye nga ebigambo bye byogera oba abamuntu kati gwe njagala ombuulire kayogerera ompa diguri meka obukulembeze bwa mmeeya buno bwe ndi bwemakiri oyinza kumpa diguri meka bwongo waliwo abasajja babadde beerosiwano nga tebamanyi naye niye basinza babadde wano twali tunyumya n'ongamba conference zovaamu basajja wano oba lodi mmeeya genda mu ggalero za bwa lodi mmeeya mubaddemu n'abazungu kampala afaanana ati twabeerako ne balodi Jennifer Musirooya Lukwago looya genda mu kitongole kya KCC tufiiriddwa ssente mmeka nga bawoza emisango naye nga ate balooya bagezi nze kugambye Yusufu Lule profesa yatuvugira bbanga ki oyinza okuba nga oli mugezi ng'oli profesa n'ojjako akuleese n'ogamba agende ku ambasada ng'otegeera bajjako Museveni alwanye Museveni yali second in command ku kamanda wa Tanzania okuwamba wano ate n'omugamba ngo agende mu ambasada gwe ng'obwongo tobugamba nti omugoba mu Uganda ye musiru ekyo omuyaya ayinza okikola oba kino kyemwenyumirizamu DNA yamwene gye mwine ey'obuyayi y'okukwata mu ngeri ya robodobo style yeebakubya security tebakkiriza kwetaaya abalala bali mu ttambula ebibiina ebirala naye mwe we batambudde bafunye eki we batambudde bali abatambudde oba mwe bebayimiriza bafunyeyo ki okusanga tenti nga zibalinze security nga baleka nze kankubulire mu campaign bangaana okukola campaign naye nga abalala babakkiriza Museveni kyatya Kyagulanyi ayina abantu soko kanziriremu abalala bali mu ttambula bwe babaganye gwe bodaboda 10 ziyinza okugaana omuntu okutambula nze omusazi w'ensawo mutya kusala mwana wange ng'ava ku university naye nze agenda kunsala ye ntambula ne ssente Museveni ate Kyagulanyi ayina abantu
Museveni akimanyi amanyi kitegeeza omuntu alina abantu security gabati mukoberera mateeka muntu kyayinza okuba n'abantu abagatugende tule ku State Square wano ng'obufuzi bwa Uganda ekyo kibuuzi kyammwe nkiwulira Kyagulanyi aweddewo kale Kyagulanyi aweddewo ani aliwo Ghetto TV tekyaliwo ekyekiriwo I challenge you million ey'omusaala gwange ogw'omwezi guno Kyagulanyi waba aweddewo ani aliwo tubalaba abasajja enyimba zirako ab'ebitiibwa luyimba ki olubi ku hiti kati lwomanyi oluyimba hiti evaawo na hiti ekyo kyaliko mu Eagles production nga bakaanira n'asembayo ku stage bagamba oyina hiti nebagamba message kulembera kulika baby munange kuliko omwana yaliwo kati mu byobufuzi tewali kayimba kapya omanyi ojja kufuna omukisa ogende mu America mu America tebalina ba designer ojja kuzinga president we yajja n'enkofiira eno ejja nekukeza zitungisa yaliwo sokolide tewali wateekateeka president kyayambala abaaliwo gwani ayambala ekintu ekyali bakyambala nze ndi musajja wa malala naye nange njikubye sokolide kati yekati kyajja muleetaano president olukayambala kafulumirawo kamiliyoni waliwo yayimbira kipempewo amasomero gonna negayimbira kipempewo obuyaye najja leka sukaali kyekyo amasomero gonna kusipiikidde nga gakuba sukaali kyekyo yensi ate banyimwete tulwawona fobalawo babakangakanga osobola okuyita omutwalo gw'abantu osobola okuyita aliwo nagambye kati waliwo seeka muzaata be yaliwo kati muzaata yavaawo waliwo seeka kiti waliwo bosa yaliwo waliwo kikyeyune bagambye ekyabuzi kakati mulyannyama taliwo mu kibuga mbulira aliwo munu kale mulyannyama tomuwa bwalobimeri obwani mu kibiina kya nuupu omuntu yenna kayanya omubuuzanga obwalodimeya bwa Kampala ogambye otya nuupu webeera bali bakanika era Honorable Roses Mukasa abakoneramu era bazamu amaanyi okwongera okukola galaji z'omundeeba zirina abakugu abakanika motoka zonna ez'amasanyalaze n'ezitali ate ko anoonya sprayer yenaali origino jangu mundeeba mu constituency y'omubaka Roses Mukasa ffe tetuseera mwabanoonya pikipiki ne sprayer waazo ndeeba yeeyokka kubanga pikipiki wezituukira mu Uganda yonna awo ne zisaasaanira ensi ndeeba ye capital city y'embaawo abatunda ebibajje ababazi bonna mundeeba abatunda ebyuma ebikadde bikozesebwa mu makolero obasanga mundeeba Kabowa na Nalukolongo togenda walala gula embaawo n'ebibajje mundeeba era Honorable Roses Mukasa akugamba nti kulaakulanya eggwanga lyo ng'ogula ebyaffe ebya wano buli kadde lutufuna omuntu tunyumyamu naye twongera okukuba kule yaleeta omuwogo mukama ono ye yalera Natasha munuupu tebigenda kubaawo nze kugambye tunuulira mu bakandidate munuupu kakati Kyagulanyi waba taliiwo ani aliwo mumpe mumpe bona tubalabye nga batambula dipite yalokinze kaadi dipi yalokinze kaadi wavuddeyo kaki kaadi za nuupu zibadde zitundwa siringi 1,000 nze lumu nagenda ekatwere magamba gulireyo kaadi meya tuleke ng'ate obasazeyo bagulira meya tuleke 1,000 ku Kyagulanyi tulugula t-shirt ya nuupu egula sente mmeka nze juzi nabadde mu Amerika nagenzeyo n'ebisaati erimu etaano nagenze n'obukofiira Allahu akbar sebo nange nalidde ku sente ya nuupu nagula bukofiira natuuse eri nga babugula $15 2 nagenda ngaasaaga nze naguze muli jampani n'akanyiriro ke sebo enkofiira ya nuupu singa naye ng'abantu bagamba bugambi sayizi yange era bwe tuba tukola sayizi waliyo abasajja abalina emitwe banemikola okusayizi ennene ng'ogwa chief Eddie Mutwe ng'ogwa Eddie Mutwe gye bali abasajja mu Amerika bazungu baddugavu baagala Bobi Wine so n'olwekyo kati meya ako kennyini kati bano abasajja abakuta omummulo gw'okuvumirira NUP n'obukulembeze nga bagamba muweddeko ekigenderwa kyabwe kiki mu by'obufuzi ate nga balabika nga abasajja abatezi waliwo we tugamba nti teeka wali omudaala gwo Ghetto TV tegobanga online zonna mwena abalengera gye muli
gwe nawe teeka wali ogambe kubanga Kyagulanyi okuvuganya Museveni nti nze mujjako si baluwa ya katikisimu ntogenda gikima walafaza gwe tugenda ku makya obagambe nze mbagirako Museveni bantu bagwana uganda bakwe trust era mbaveeko mudaala nze ngenda n'entambula olweggulo ngenda ndaba lwaki abantu balinyo kabuca kano lwaki balinyo kaduuka kano nga wali amaduuka gonna wegali ng'oli oyo kyakasooli gwe teeka wali omudaala ago sebata yayimba kojjafu ow'endiga leka kubeera kawana ka kinyonzi kalusiyo lyeyo mu takisi emabega tikalo oyo yali ansaba obufumbo eno Kyagulanyi okukulembera sitwago teyafuna license kuva kerenja yambala tukulembera bino si bya tenda mono eyawangudde okuleeta sukaali okuva ebweru oba seminti gwe wepositioning otuuze press conference okuba eziraale nze nabagamba Besigye atambuddeko eggwanga ennaku zino ali etoloola twetaaga omukago oba tetwetaaga zira kigamba dda president mawo atambudde n'abala batambudde juzi nawulirawo omukago n'engubulesinga ogw'abafamazi baani mwekibalumya omitwe ki singa mukyewabulika nenkuga ffe mu Amerika w'omanyira nti omuntu yaliwo evanda we yakubira ebikonde nga t-shirt gy'abaddemu ekyayekera mu sitoowa Kyagulanyi okujja kwaffe katutambulire ab'omupiira waliwo omuzannyi ajja mu kiraabu nga Mbappe we yazzeemu mu Real Madrid ensi n'ekyuka waliwo bamirundi ebiri waliwo agenda ku medical ne kutwala Mbappe agenda ku medical oba agenda kutwala abigenda ku medical katatu waliwo agenda kutwala basoke balabo basobola Kyagulanyi yajja mu opposition yagenda kutwala yatukira ku medical binywa kunyiganyiga ekyatusamba Champions League anaasamba kubanga babeera ne jimu awaka ye Bobi okujja gye tuli mutabani we atera kugamba mutalo we waifu atera kugamba nti tulina namba 9 yakubulirako Paulo Rossi Italy yaleegera mu World Cup public ne rajana nga Paulo Rossi bamusiba ogw'enjaga nga ye namba 9 najja bamujja mukomera n'ateeba n'abeera top scorer era Italy netwa World Cup bamuzayi mukomera wano mu Uganda mwennyini waliwo twayita East and Central nga twetaaga villa bagibaniza abazanyi balwana nga tugenda Congo asule mu bani ngema jidu musisiba na fufa nesumula bulungi bana nezijjawo majidu walolo yayine byakubuulira mbadde wati babakanga waliwo omuzannyi ajja mu kiraabu ng'emijozi giggwawo Beckham yagenda mu Real Madrid nga tebamututte kusamba just kutunda mijozi emijozi ne giggwawo ne baga sente zamugula ziweddewo abantu abasasula okujja omula bakolo bwe bamwanjula kakati babakanga oyo fa bakola oluganda bw'osoma akatabo kanketta mbizinga byeyugoyugo waliwo abasibe abawambe bwe babakwata ne babasiba majenje basobole okutoloka kati bano baali batadde walidde sefuliya z'ennyama y'ente n'enkalu nga bafumba kati bwe baleeta abafuba abafiiridde mu lutalo bali babasibidde nga muli balengera ne batematema abantu ne babasula mu bisefuliya kati oluvannyuma ne basala nga balya omanyi omuntu atya nnyo omulya nga bali abasajja tebatutta naye n'okufya batikola ki kumbe bali balya ennyama ya nte esefuliya ezimu ezaalimu ennyama y'ente bano ne batoloka kati nammwe babakangaka buli kyemuwulira gundi agamba nze ogolaba mbyogerako ati mulimu abagamba nti muli ku kisenge oba nti ekibiina kiggwawo olw'eyembuyaga erimu ati nkubuulira ani alina abantu yabateeka wabawera kasooli nti wagenda obasanga enkya Besigye mu kampeni ewedde yagenda ehoima okulonkinga kampeni teyaddukayo n'agenda mu Amerika kampeni zagwako ali mu Amerika naye nga gwe Besigye omumanyi Sebaggala bino byonna mbigamba bibwe Sebaggala yayuguumya ensi yajja ku Nuupu ng'ayambadde nga bw'oyambadde n'akakofira kato ayagala kaadi ya Nuupu ali Sebaggala mukadde wange obabeeya that is politics politics Sebaggala yaleeta Besigye Sebaggala yesimbawo 2.5 ng'alinda Besigye nze nali ekyaddondo nga Kyagulanyi ajja kuba MP ajje wano olabe we simugoberere
Nenga sokolede wali meya. Ati nzikiriza kwa wale kukiriza. Wali meya luli. No gendo wagire. Kama meya jangu, fele tukubira nga masimu. Omusajja Kyagulanyi no muwe respect. Yeah. Waliwo abasajja bemmanyi. Yagenda bamunometinga kuba MP. Abantu abali sirise muganda wange jona. Akasajja akumukayita akasajja lero president. Kanyogerenga mukulu okubanga abendiga batuzaala. Yes. Kolese bigaye byategere. Mumuwogerako naye yefiiriza. Yabaleta bamunometinga nga anoonya bannabyabufuzi abali prominent. Abantu ne bagaana. Kuli abo bamusaba ne ssente. Ne tugenda. Olwaleero abatunuli. Naye abimanyi. Nze katika byoyogerako abimanyi. Baddemu. Nagende wa Bulenda Luwero 1. Teri mbaka n'omu yalinyayo. Bulenda Bukenya. Ndayira nga ntya Katonda. Twaliyo na Kataabu. Kataabu oyo nga tumufudde wa NRM. Bwe tubeera ekikyusa webbomba akyuse. Nze nsooka abantu bonna nga batya okuvumako okugambako Museveni dictator. Mbandi w'obulenzi. Ne ngamba tuzze wano omusajja ono endulu n'evuga. Tewa Bulenda 1 by election. Tewaliyo omuntu yaliyo. Newa Kyagulanyi 1. Yes. Tewaliyo. Bino biyigiriza ki baganda baffe abakayingira ebyobufuzi n'abakyamukirira n'ebyo ebiriwo. Katonda yasitula omuntu we. Yesu yazaalibwa mu kiraalo. Waliyo ekiraalo ekiri Ekololo. Ekololo wabeerayo n'amabajjiro. Kati kitegeeza ab'ensonga n'obwekitiibwa nnabbi waffe Muhammad yava mu famire era nayo ya mugeto baali banako. Kakati abantu era nze buli wembeera mu graduation sigenda mu za ku Sheraton ngenda ku encouraginga bano abantu abo boolengera jjo. Sakulaba birthday ya president ojikuliza mu Katanga. Ku TVM unaku nunga nava katwe oli ngamba yangu ide shibaka ate ebyo kyabyogera ate gye biva. Ndaba mu ebirungi. Kyagulanyi nze kambabuulire yali mu America. Abamerika baalinga 6 bannayuganda ne bamugamba goba mpuuga. Kino saali kyogera. Goba mpuuga. N'abagamba yalivuddeeyo ng'akyamusi. N'abagamba nange kennyini nina obunafu bwange. Olw'omukyala agamba amasayansi. Ebirungi mpuuga byalina. Ebasirika omuntu. Kyagulanyi talangiranga nti ye yaleeta mpuuga. E Masaka. Wabula olw'obulumi nga Bwanika amugamba nti va ku mpuuga. N'amugamba Bwanika toyinza kulowooza nti mpuuga simwagala. Okusinga. Nze namwenda osinga kubanga newankubadde ekibiina kirunda naye pulezidenti waliyo tuyita veto. Mu nsi yonna Amerika erina akalulu ka veto. Ne pate newe yalibadde erina structure neera bagamba pulezidenti agamba ki. Kubanga yabeera omukulembeze wammwe. Nagamba nze mulonda ku bwaloovu mulumi. Nagamba nze mulonda ne ku bwakamishona. Ye tayogera ku bino eby'MP. Kizekina n'oku vice president. N'ab'MP abalala bajja. Abakansala abalala bajja. Naawe Bwanika nze nakulonze ku komiti kw'oli ey'okunoonyereza kyeyayagala okugamba ey'okunoonyereza ku bisuubizo bya gavumenti. Era twali ewa ssente z'omanyi mwe mwerabira. Nze seerabira bulennyama ekyo kyebaliza Katonda. Twali mu kujjukira ssente za Bwanika nga ayogera sawa Mr. President nkwebaza. Bino byali ebigambo bya muganda wange Bwanika. So Mr. President nkwebaza gye wantadde nze ndikireme ne bw'okiteeka mu ddungu kimera eno gy'ontadde ngenda kukolerayo nnyo yali yeebazaani. Munoonya butambi obwo juzi mu kujjukira ssente za tewannayita na myezi 6 oba twaliyo mu Desemba tuteragenda mu Desemba awo bwe watyo nga Christmas ewedde oba bwe tutyo webaseerabidde Bwanika nga yeebaza President. Ate munaku 2 nti ate yandeeta simanya lwaki teyaleeta Nyanzi si bwe MP wabula ye kyeyali agamba omuntu okulonda vice we newankubadde nina ekibiina nze nalonda depute wange nga simwenyumirizaamu nti namuleeta okumulaga ensi kubanga FDC yali etwala komiti zonna. So sirowooza nti yakireeta naye yakireeta mu bulimi obw'ekitalo kubanga okugamba nti Kyagulanyi naye nga Kyagulanyi tekyamukaluubiriza kwatula lulimi lwe
era Kyagulanyi president buli wabadde ava mu ggwanga ani wabadde alekawo Mpuuga president tasulangako wa muntu yenna president alinyangako muntu yenna yalinnya eya Mpuuga lwaki temwekuba mu mutima kitegeere eya gavumenti abantu ne bamugamba alinya emmotoka ya gavumenti president ne bwabajje Kalangala ng'asibira wani president waba ayagala okufuluma gate bamujja ku nnyonyi nze ne njogera naye ne bamusibaawo kanga ayagala kufuluma Mpuuga n'amugamba ddayo ng'amutrustinga nga trustiwe. Do you feel like you are betrayed by Honorable Mpuuga? Yabalidde mwolukwe nga mwabamwenya mu trust. Kuwulire gwe nkulonda kubwa deputy. Bolza eka yali deputy. Lwaki yamusosowazanga? Yana amwagala. Nze kugambye mu America mwerabira 2 years ago. Omwaka gumu abantu bali batandise okugamba president agobe Mpuuga. Kuwaro, tokimanyi? Tokimanyi. Feba mwa bayogeranga ne president. Nzera owekitiibwa Mpuuga bino byagwawo namukubira essimu nemugamba bamukaka eby'Amerika bino biseewo eby'ebitaano namukubira essimu nemuga ensonga zino don't attack enjogera nga ntya Katonda yakugambako nti yezitwala nangamba nze mbirese bawadde weeks 2 nagenda okuwuliranga muto wange kuba musingako emyaka naye ampa ekitiibwa kubanga nze nina omukwano nze newekitiibwa Mpuuga lwe yafiirwa kitaawe navuga emmotoka neŋŋenda e Masaka omukubagiza nali manyi baziika ku olwo namusanga nowekitiibwa ab'Emmengo is a good man naye bamuvuga sipiidi ya yiriyiri nagenda okulaba nga bamugamba omukulembeze waffe wali nga naye akutte mu Mpuuga ono ye Mpuuga gwe mmanyi owange owekitiibwa nze spedi ngiyita spedi saavuddeyo nenjogera ku CBS nti mugiveeko ne medisereko namba simanyi ti abanupu bange si kyebagala okuwulira oye mulya nnyama ne magamba muve ku nsonga za Buganda zitujja ku mulamwa tugoba Kagabi Kaakali Museveni atoloka akola byonna tubiri ku bino oye mulya nnyama nagenda okuwulira ng'owekitiibwa agamba tankubira simu pulezidenti oyo abakubira nze nali mpuliddeko mwami Museveni ng'alaajana agamba kabaka tankubira simu naye gwomanyi pulezidenti okulaaatudde mu bya reality pulezidenti avuga emmotoka Museveni loka muyite pulezidenti kubanga kiri yakikola tannakola bino ebikolobero n'agenda ebbanga ewa kabaka anoonya bukulembeze buyinza Abaganda Kyagulanyi oba oyagala obadde ye pulezidenti lwa kino kale oba tumuyise wa ggwanga ensonga za NUP ayina enkizo ye executive chief executive nogamba tannankubira simu muwulire ayogera ku lumbe mukwano gwagamba mukama wo muwambe byonna abikolera mu muwambe ki ate nze mmanyi ate anaakola ne baana nze wano wentuddewo olaba awo entebe we neeno Lubongo yajja emirundi ebiri president emirundi ebiri ofisi atwogera ku nsonga za ng'otudde mwere nnene kakati nze mmanyi Lubongo yajja ava lwaki gwe oyagala omugobeko ba Eddie Mutwe gwoba omusitwalira emmere bo bamukyamya njagala ombuulire byesijja ebbanga lyamaze emyaka 2 ng'alinnya ennyonyi yali alinnye naani mube ekibiina kye ati nze Kyagulanyi alinya nange mulya nnyama ennyonyi waliwo kye tuyita mwabasa omuyita agundi aiboyo ababayita batya ababa ku lusegerebo ba aidiwo kakati banfanfeyo babooya Museveni wagenda naani akireewo yakwata omuzindalo gw'omukulu oyagala gwoba okukwata abantu balowooza omukulu ayagala abagobe asigale kyokutambula ne pulezidenti mulinnyamu ennyonyi nze mbaddeyo mu America nga bansayinize ku mirimu emitono mwezi mulamba n'agyogera waliwo enkola ya labadabada style tulina bagundi baffe egundi ba foreign envoy abakola emirimu lwaki gwoyagala okugenda ye bakyoka olinnye naye ennyonyi yalina abantu ku nnyonyi ne bamukwata ng'ava South Africa bakolaki lwaki oyagala okutambula ne Kyagulanyi ku nnyonyi ng'alonda yafiira ku nnyonyi ekibatawanya butabeera naye nze mbuulira Besigye emyaka 2 ng'atambula yagenda naani
onagenda ne secretary general mu kibiina kyonna yabeera custodian oyagala abukuwe nze bajjanga wano nga tuli mu people power kati mugere mutwala ebintu nze nambalabe eyo nengamba wakyabali fe tusigale ku mulamwa president kyalina okukola n'ekibiina let's groom this generation era bwe nalabye nga bazimba training wing tugenda kujja bino bagamba simama bakutu soja bakuba abantu generation yebaddewo waliwo brigade ate lero tewabadde nakuba awo wenyini we twaziise e Masaka we mugamba baali batiddeyo Namboze ne Lukwago n'abiteeka ku mulya nnyama awo lwengwago oli serious ebyo sagala biddamu ebyo Masaka baba bakubidde mu game yaabwe babikolanga nze nemanya nti ojja Masaka naye obulawo n'omuntu aŋoola mu lusuku Kyagulanyi obedi otandise okwogera nobulawo agakuba sokolidde nemunsasi nze kasinye baba bakubidde mu gemu yaabwe omanyi nalabanga ebikonde omuzanyi bamuyitanga Nasimu kati yakubanga ebikonde naye weyazanya neddalawo ya mu America koki we yasulayo tawo oba bano bacampu omanyi biri abaana abasajja balina obiyiga okola ni bwogenda ku ni takisolinga tajja kukuba olina kusikadinga muntu omusajja yakuba asooka okukuba Tyson yasitadinga Tyson n'agamba ng'amaze omuwangula Tyson bwakususa layini eyokutaano nga tannakuba akozesa amaanyi mangi kuba yasiganga nti Tiger aba akooye era ddagala so yamukubira oba mu 93 kati bantu banasitadinga Bobi Wine bamalayo amaanyi ajja bamalawo as long as mumuwe emyaka 2 tusese okuva wano okudda wano bannayuganda baali ku Besigye nga wabuze Bwanika najja Namboze najja mukwano gwange Mukwako najja namanya Namboze teyajja gundi mukyala Betty Kamya mwanyinaze najja Bakibirige Mayanja ne bajja Babwenje ne bajja abantu nga baganye Babiraalo ne bajja nga abantu baganye Bambabazi ne bajja nga abantu baganye bali ku Besigye kasita abantu balaba Kyagulanyi bopo tebalina nsenene ne bw'oyogera oddamu okujjako nga Kyagulanyi atulaze kyafuluma State House ne bw'okuba ebifaananyi abantu babeera ku Ssebaggala State House nemuwerera ne bamusigalako n'amala okusoma n'akomawo wano gozanyisa abantu Ssebaggala yagenda n'aseera Museveni ne bateesa bino eby'abaana abo babatte bimuliko ne bamuwa ne school fees era state nezoogera nga bwe yayogera bino ebitaano bamala okukwata be boogera state yayogera bino ebitaano wapapala Ssebaggala n'abeera kamu najja nanyonyola ekibiina balaye mutegeere Ssebaggala mumanyi buli ekituuseko yagenda mu State House ne bamufunira visa ne bagenda asome n'agenda okusoma ng'abantu bamanyi State House ye mukoze eki bino bimuli ebyawalubongoya ng'ate abadde naffe mu struggle n'akomawo okusoma ensi n'emulindirira employer bamwaliriza ono bagamba State House yamuweerera naye ng'ensi emulaba ng'agenda okubajjirako Museveni era Museveni wakakasa nti Ssebaggala amugira n'akwata mu switch ya Unebu nze omu ku baagenda erubaga n'endooza n'ensebuufu oyo n'ekijjambu waleka kande tugambe Ssemwogerere nti tugende tujje tutute empapula za nomination n'atugamba sidda mu kalulu kumbe baleeta Besigye kati bino byemulaba byaliwo emmotoka bino byemulaba abantu bafa Katonda asaasira famire Kyagulanyi atisa abaana b'abantu tewaliwo Katonda bw'atyo tubasaasira famire emmotoka olaba wano ng'ova ku Saapolo Kiriro tuke bwayise loole yajja n'enyiga abaana nga 4 Ssebaggala ng'ajja 40 people abantu bebasigala nga bamwagala mu lutalo tubeera mwagamba watoto wawiri wakufe wasatu wasonge Museveni okujja buyiiza si kirungi okufa abasiraamu tusiiba naye kati mulinga abagamba ekuswaga etandikidde ku Kyagulanyi abaana bafa bino bifa bino bikise by'ennyomba saasira famire era tuli constanding ekibiina bafuutusa ojo okulwanagana
tubadde wano ne Kayihura ng'abantu bafuluma ku CPS awo n'emiggo nze siri faaza nti omuntu wakuba oluyi kutyo tuba ne kukona kubi taikyo giteekamu ojja n'etteke nze siri seeka bayibuli yegamba omuntu wakubako ekkanzu n'omulembe gukole ki kwana nze nkugoba bugobi obusuule so ebyo byemwogera abantu bawano basifutinze nga bulaba basifutinze ku lukwago ne badda kulya nnyama kubanga lukwago abaddewo nga tebalaba muntu replacement kati ani kubanga buli ayogera abaddewo teri yazaaliddwa ggulu buli ayogera ebyobufuzi abibaddemu besimbyeko ku bintu let's work together ebyobufuzi samukuteesa mu kinaana yesimbawo ne Museveni wa MPM awogola era singa oleeta akatambi n'okateekawo samukuteesa yayogerera Museveni ne gye yafumbira omwana avaayo waago ne wamuhoozi obunyarwanda gye buva Museveni bamulangira obunyarwanda mu kampeyini ze bawogola mu kinaana olwaleero omu awasa mu lujja lwamu era omunyago gw'eggwanga gwabututte that's politics ekitasoboka musajja kufuuka mukazi tukiire ku makya obwekitiibwa Mpuuga kye nali nkusuubiramu e Masaka nze mukulu wo kubanga Mpuuga ensi tetwagala kugamba nti buli omu agende nga we bagamba nali nsuubira okuva wali abafunga bano balina ekyokufaanana kye baleeta semwogerere ng'alwana ne Ssebaggala waliwo tuwandiise DP tetugiwandiisa nga constitution bagituusizza buli kibiina kiddemu okwewandiisa waliwo olutalo lw'amaanyi nga basemwogerere bagamba tetujja kuwandiisa kibiina bwekiri Ssebaggala bagamba tuwandiise emmubi nevuga ku State Square awo noonya kansala Malagala bamuba wano omutwe ne guyiika bino byemuliko tetunnakubagana tonnakubagana awo ku State Square nga Ssebaggala ajja bino tuli mu abategese UID bakakande bagamba Ssebaggala tayingira kidaala mu kibiina munda Ssebaggala nayingira ekibiina musayi ne guyiika okubagala ba kibiina ni kati mbiwulira mu Nuupu mulwanagana kyagana sitwako ogenda mu maaso. So that is the political teri kamba bulire obo yagalo bato yaga ebyo mulyanyama yanjo byogera teri mpologoma bbiri zibeera ku kisaka emwe inoka goyina okulinda eno nekaddiwa n'abala lugende nakasero kasasiro bosanga abalala abasajja babiri teri nkazi zibeera na gundi bbiri ensajja mu kisaka mubeeramu ensajja egi era kyogolaba Moi yali akunyumiza yagamba nti Moi yali vaisi wa Kinyatta kati nga Kinyatta wakuba essimu Moi ava ku ntebe ye najja n'atwala mu katebe k'abakalinjani bali bamugamba oliye musajjawo bwe yali avaawo bwekikwasa nze nali nsuubira mu kufa kuno tikutugasa era nagamba baddeyiva bange nga tugenda kuba president mujoyiningira mpiki nabalinda nebagamba eno egenda kuba ensibuka esinga obukulu ey'olwatika oba okutugatta nga nsuubidde semwogedde mu lutalo olwo lwenkubuulidde abantu bafolowinga Patrick Musisi yafiira mu kaseera ako ak'olutalo tugenda e Rubaga okusaba semwogerera abaafulumanga ne Ssebaggala ne bagwanga na mbifuba enkeera bakeera nteesaganya era abantu abatangaliza abaana ba buligedi bakeera wa Ssebaggala musibirayo tagenda mu nteeseganya ne semwogerere nga batya forces semwogerere Ssebaggala polisi yamutaasa nali nsuubira e Masaka ku Mpuuga gwe nali mmanyi owange kuva wali watudde najja n'agamba Mr. President wali mukuziika wali yali ava wali n'amukuba akaama kyonna kye yali mugambye abantu bali gamba oba mugambye eki ndebwatandi kyogedde awo tebandizemu kwogera bingi abantu baali endu kamera zammwe zonna kyewali zirabye kamera zammwe zonna kubanga twali tusuubira president yegenda wabula ali ova ku bino ebiriwo ebyokusaakaanya wali okumanya Kyagulanyi oyo nomuwe respect nze ngoberera ebintu bino wali mu kusiibulula abasiraamu